wenti. Yes, okay, tugenda maaso entani kwa filmu eno netandikiddewo Bumala Studios bakutusizaako tutandika butandisa ate nate sagala bakunyumirize eno nayo yine etandise mulambalamba tutandika butandisa egenda maaso mpola mpola Bumala Films ne bannaffe aba Misonzi Film Stars Ssenabulya Ben bonna baana bawano ekyali ntandikwa kwa filmu egenda maaso Namugenyi Anita tosubwa ate nate ekyatandika butandisi tugenda maaso Segujja Richard Xkreni ono ate nga musajja musomesa nnyo mumbere vika ekyali ntandikwa tugenda maaso mpola mpola sagala sawuliri sategede Dennis Yengwe Kasozi Ronald nekwali ekyali ntandikwa filmu egenda maaso sagala bakunyumirize tuli ku mugo gwa ntaana ye filmu gyetandika egenda maaso Busula Rafairo yakuandikira script ne story ekyali ntandikwa Ssenabulya Ben locations manager tandikwa filmu egenda maaso kakatandikiddeko ku Lulamba Health Center Thale nga tulengera waliwo omusawo gyasotya n'akasimu weeregereze bandaba teri aliyo kale kumbe waliwo yali ajja omusawo omulala bano banna abagenda ogenda okweregereza dokita ono lwaki akukuta ennaku zino tategerekeka kumbe dokita essimu gyakuba alina gwakubira wangi owange kati ekintu kyo nabadde sibalidde ddala nga ewagaye tunyoole naye era nekino kyenkoze kyenkana n'okunyoola banyodde ki nagambye we tunanyoola abantu bajja gafu twakikoze tugenderere tunyoola nene kino babadde bakole alingiza alawaba wali kumbe waliwo abadde awulira n'alya kava ekigamba statement nene kunyoola omusawo aba alwanirira bulamu naye wekituuka ku byokubutwala kati weereza balance nedda balance mulinda awo saagala mobile money ndeeta koleeta kale kuba ebintu bino bimanya abasawo batwatotya nze yagambye nze ndi mukuba jja sajja mukulu ng'ayitawo naye ono omutima gumukubira wandibanga waliwo abadde alaba yeekengedde ekyali ntandikwa nagambye ezanyiddwa aba Misonzi Film Stars nga gye misinde kati yasooka nanoonya amadagala buli kimu abadde awulira omusawo ono alina omulimu ogwamuweereddwa gwabadde gwakunyoola okusooka ne bikyukamu kati nga gyakwala essimu abeeko gwakubira wetegereze kumbe essimu bakuba essimu Kalakyampe ali naapoyesezza Kalakyampe we yatandika okulya akakola teyayawula nebbuza mugaaya ali eno ku bbali weeregereze banaye ngono nga takwata ssimu Kalakyampe yalidde bbuza n'ayiwako n'omuti ali wano ekikola kimukubye kumbe essimu ekuba tagikwata weetegereze nnyo anoonya awulidde emboozi badegenda maaso anoonya kali musawo ng'akomawo bwajja musawo ng'ajja ye musawo omukulu wali eri ng'asooka ajjamu gloves ono akyalemedde ku ssimu ebigambo byawulidde musawo ayogera bibadde bigambo bikambwe nnyo era nga byakyekango ateeka okubaako gy'abyongereyo kyokka alina eddagala lyanoonya okusinziira musawo nga bw'abadde agamba nti babadde bakunyoola naye kye baakoze baasirisizza mutima alabike ng'afudde nakyo kikolanga samuna bane mwegendereze nga mutwala abantu bamwe malwaliro abasawo abamu batugumbuzi sigambye eddwaliro ntittemu naye abasawo kati ajjayo eddagala kumbe abajjayo eddagala olitwalawa okola ki leka eddagala to oyandikaza kikyoyagala omanyi omuntu aba avuddeko waya era omuntu oba tomanya nga gwanga lyetuufu mulinde ng'anyiize
kadi yamumulizawo niki kyali okwenda. Nonda kuita omwana w'abandi. Mwagala kuta omwana w'abandi. Gwe tomumanyi. Tokumanyi gw'ogenda kuta. Musawo. Ozire. Biki bye mwagala okukola? Musawo. Zaayo eddagala. Sigenda lizaayo. Ndiyo ninza kuteereza byokya. Njagala omwana muddize mukube eddagala erinaamuzuukusa omutima. Tondeetera buzibu. Musawo nze mukama awo zaayo eddagala. Olengera omusajja bani mwetegereze nnyo abantu bwe mwesiga nabo bulamu bwammwe. Tuba tuli awo nga neyatoye wooda kankubye wansi ayabize emicyungwa goba bamwabize emicyungwa tujja mugoba naye emicyungwa nga tegiri kwalaali manga dda bamukubye wuuyo ono eyawaddeyo ddiiru musawo nate omuntu ow'emicyungwa afunyemu obuzibu afunyemu enkenyera omuwala olaba twategedde eggwanga lino lireka liddusi bulungi eggwanga liddusi temujja kumanyiira tikwenda yangwa naawe jatukatayizeko kakutewa ebifuba bimumugumye nagambye eddiru erina kuba yabwangu ogikalubiza yino yebwe abafi embeera eguddewo okoze otya n'omuwere nga bandedendese sente akakazi obwedda kampulira kalabika kinakoze namugani ekintu era kimu nagambye nti akantu mbadde nkikwasaganyiza naye oba akakazi kampulidde kuba kabadde kajja eddagala erizuukusa omuntu gwe tubala nga afudde kati abantu bangi bava mu ddwaliro nga bamwebasiza gwe n'olowooza yafudde eno ddiiru yabadde agiyingiddemu wakati we n'omwami ono lwaki omwami ono yadagala okutta omwana w'abandi byonna ebibuuzo bingi tugenda maaso wetegereze onayogeredde nawe onakubiridde bannanga ab'ebitiibwa mubeegendereze ojja kulaba omusajja ng'enkono etunula ng'ekikompola awo otandikira okulabira obubonero omulaba kumbe ono yadduse ali bbali eno alengera mukazi mugumu nnyo talimwa byonna babiddemu nagambye akaana katugerumu lwaki wasirisiza mutima wandyongeddeko ebiwowoolo oba akataago kumbe ono awulira olwo lugambo lungi nnyo lukolanga obujulizi bali ogalamira bannanga akaana kalinga akafu abanona mayiti be baludde kati sooka ompeka balansi oli musiru ku kiziba kyasoso oyongeddeko owoolya dduka oyagala nkuwe sente nja kutuga tontuga kati ate bw'onontuga ani anaakola gundi kati omanyi kolaba oti kati oba nze okwate wano twawukane ogobe ng'ayagala kuba ndabye ogoba okekera twagala tufune omuwala oyo nga talina wala gye yagenze mukazi wattu yuno awulidde omulambo ogusooka gye guli mu ggwanika kati banoonya omulambo nannyini bbiri omulambo namba 2 mukambwe nnyo alumizibwa bambi alumizibwa kale kutewa omukazi ono aliwa omukazi ono aliwa nga simulaba naye tujja mulaba ono tulina omugatta ku mulambo ogulala kumbe gwanoonya wuuno ali mu kava ebigoye byalimu ze zino kale ezireekaana ngaaki oli buli waasooba nga noono asotya laba omuwala nagamba abawala bazibu ab'ennaku zino waliwo abawala abazaalibwa nga balinga bakomando alengera buli muuvu yonna ono gyakola asirikidde mu kiti tanasindamu wadde n'akamu omuwala kweri wano waali omuwala ono wano kweri waali huyo tolina omuwada akajugumira okumanya ono omuwala mulala nnyo najjayo essimu kali kumbe essimu yevugira okuliko bebi mu ssawo ono ali ku ncwiri hati niki hati wagiteera omulundi omulala
wagiteera again kale omwana ayagala kukola lugambo ayagala kukola lugambo bamunoonya bamunoonya abuze essimu eyitamu gwakubira tekwata oba oliawo yandibadde amuwa obuyambi kati ekitegeeza ono bulijjo yamuwandikako bebi musawo kyova olaba essimu eno nagimugyeko kubanga omukazi ono alabika alina omuntu gwe yakolaki gwe yali ayagala essimu yagimugyeko atya nawempa essimu bambi namuganze nkulaba nnyo nga essimu eno ekubirwa eriko bebi musawo ekitegeeza ono bebi ekigambo bebi omuntu oyo oba omwagala abasajja bemwagala mbawandikako bebi kati bebi musawo alayika yakuba empisa ekitufu nyakumanya zaaki oli kyali wange mukwano gwange era abeera mbulira kwakati yakola ku by'okutujjanjaba nkutegedde oyo bebi musawo empiso ojja kuba njagala kumanya yamalazi kwini malera kwini oba lava kwini ojja kyogera simuyo osimu ogiremedde niko siddangamu obubaga gapalegewa bannange menyera ngudde mukamwa genda obwenzi obukujjudde genda nawe gwe mulungi ennyo kati omukazi yasala nkamize sirina kyakola dangamu gwe nojja waffe obuba ebyo ebipale Genda. Omukyala asazeewo anobe. Omusajja obunaku mumanyi. Nzirangamu kulaba gwe waffe. Olubina lwa Munyera lutuŋŋonona. Nkulabayo. Omukyala ng'anoba omwami alemedde essimu kubanga yamanyi bebe musawo alabika musajja. Kati yengeri gyatuttemu essimu eno. Njagala kakasa omusajja ono adda ku mukazi wange. Mukazi wange n'atuuka n'okunoba lwa mpisoozo. Kati njagala mulabe. Omukazi ono obulomanyi abantu kino ekisajja kino sebo yakwandikako bebi musawo. Kati nze yampandiikako ki? Omukazi ono lwanene yamanyira omanyi ojja kudda ku mukazi w'abandi obenga weddiza omukazi. Ngenda kuvuma. Njagala kuvumira ku sente zo. Abagikwata nevaako. Aluddewo kwata. Ogigyeko ngero omwenzi waba yangu okujjako. Nino kuwamu. Saa kumanyira. Kati abayagala mukubira naga negwe nyala kuvumira ku sente zo. Olina okuba kuba kimanyi mukazi wange omwagala nnyo. Kati ojja kuddamu ogikube. Naye wogikubira ojja kunda bakanjirinde. Akakola bakatabuse yalidde chwada n'ateekamu byonna buyo kubuza ataddeko ekibanga. Kati kyobula n'omutwe gwalina gulinga omupikemu ebbomba. Firimu egenda maaso. Tumanyira nzi tebamanyi. Kati kansooke enkikuma ekisada nayo ekisada. Kyekyo. Sigalo oyo taba wafiru takyobola ne poliisi emukwatira. Basi. Ajja kwabika omutwe bannange. Kakati ono gwe babaludde mangada agenda tobolokoka. Simanyi oba mangada aleete okumukuba. Yangu twogere. Nawe musawo vaayo nawe nkubuulire. Ebigambo byonna bye baayogedde omuwala obedde abiwulira. Lulamba Health Center 3. Ebizibu bino byonna ebiriwo biva ku ki? Bannaffe abalwaza omwana ayogerwako be bano. Ye yali omukyalo wa Niko. Yajja ne maama ye ku ddwaliro. Omusawo najja abika n'agamba omwana ye bannange tugezezzaako. Musawo mugezezzaako biki byogera neera yongera ogezeeko. Kati omusawo omwana otuwali faalo. Omwana mufu. Wuwi. Omwana yamubika akyali mulamu. Ye kennyini yamukuba eddagala erizikiza omutima. Kakati oba oyagala sente gyatugabane babadde bampadde obukadde 6. Wuliriza. Obukadde 6 butwala obulamu bw'omuntu. Oyinza okubeera awo ng'otambula olinaga nze wonfunira ensigo ya baby chungo omaze. Abantu bazibu. Oli ayinza okukola esajja eri oliraawo erikanyuga akatimba mu mazzi. Lirabika lirina akataaga akalamu. Naye bw'oteekako n'omutima nze nja kuwa sente. Oli ng'akulabanga kya kuzannyisa.
kati ebigambo ebyo ne yabiwulidde atemye nga tazirese talina gasooba n'eddagala ebadde alina okuba omwana bamusirisiza kati musawo ayagadde okuyamba omwana yawulidde buli kimu akasajja kano gatemunyogwa nataka kwenda wapi omanyi bulungi ntegeera omanyi omanyi bulungi bulungi gwe agudde ekigwe gwe kino byoyingirira obimanyi ebintu byoyingiddemu obimanyi bulungi amazima nzinkuse kaakati omwami ono ali mu kugoba omusawo ono njagala okuwulira waliwo mukulu mune yali amwesiga kati ebiseera ebisinga bagamba ekiraamo si kufa naye n'omuntu watuukira okwagala okuba nga akola ekiraamo aba teyeewulira bulungi nemesize okwesikira n'amugaa njagala nkwesige nkuwa ekiraamo buli kaseera obulamu bweyongera kubanga nze mpulira obulamu bulina engeri gye bukendeera mu nze nze obulira obulamu buganye obulamu obulya buyebaayo obulamu bwali buyebyeyebye n'amugamba buli ddagala lyenfuna mpulira liŋŋamba onootera kati buli wamu eddagala tugezezzaako naye simanyi oba bampa vundu oba eddagala bayinza okuwa eryayiseeko naye kola booti tusaba njagala nkuwa eddaame naawe ebbanga nga tukolagana kubanga nazaala omwana omu ow'obulenzi naye njagala kikume bulungi njagala kino ekintu kyenkuwadde obe nga ogenda maaso kikume wulira okwesiga abantu okwate eddaame eryo nenno ne gwe baliwo alinga ataliiko kikomo kya bulamu oyinza okugamba yaleeta obulamu bbanga ddene kale ekyo kyonkumanyidde kaseera fuulira mu kaseera kano siyinza kwefuulira omuntu buli waligamba neesiga siyinza kwefuulira ebigambo ebyo n'obiwulira bulungi manya muli wankwe namba emu buli kimu ŋŋenda kikola yo ŋŋenda kuuma ebintu ogambye ebyobugagga bino tubenga bw'anaaba asazeewo buli kimu mukama wanaaba akututte alinga eyeesunga ono bamutwale omusajja alina ebyobugagga bye naye nange ŋŋenda ono gwawadde obuvunaanyizibwa okulabirira ebyobugagga bisinga omwana we akyali muto naye ebyobugagga byo alina okuyambako ab'enju owulira abantu beesiga bantu banenangane wayi labirira byonna yali maneja ono yali mugagga ng'alina amaato mangi kati nga yamaneginga ebintu by'omugagga naye omugagga tawulira bulungi akolaganye n'omwami ono ebbanga ddene n'amukwasa ekiramu n'obuvunaanyizibwa ebintu byabirabirire era ayambe ab'ewaka kati ono yalabanga omusika gwe balina okutta Pirete saagala bamuga aleeta essimu mbutayagala okakasa kirete mangu nja kuba oluyima tukirabe pawano munne yamukabira ennaku ye yaraba ddiiru kiriwasa omanyira wano genda omanyira wano password gigemu yobadde okubiraani sigimanyi tomanyi password nkukuba oliyo gijjukire njijjukidde naye sooka olindeko ye ng'otunulanga password owa sooka olindeko omusajja ogenda okwetegereza era twategedde akasajja kali kankwe olaba omutwe gw'abali b'enkwera b'amatu leka gwe nkulaba password leka wa omusajja yali mukiriisa mwanyi kikwata bakazi musawo wuno yenna banne bino byotambula nga obigula wabaawo akulengera abakyala mwambala nnyo obugoye buno obw'okumugguukirira essajja liraba mangu weriggukira waliwo ki omanyi wambonyabonyeza gwe akyusa kwata genda mama musawo eyakukubya obulima wakubye mutwe efudde bamwabizza kusomesa wani muzeeyi Sawulo kaakati mu kaseera kano etwogerera muzeeyi Sawulo olumbe lwali lumubye ku ttaka kusaba olumbe lwasooka musuula mumba era lwetwe tatereera yakobo osa ku kijja namuga Yakobo yaba kutwala ku kijja twawulidde omwana waffe yafudde munange omwana abadde kale omulamu nga tulowooza kasujja busujja kale nange yawulira nga nalwala ddala aba omwana wansoose
ebya Katonda bizibu. Obuvunaanyizibwa obwo. Kaakati musomesa gwe bawadde obuvunaanyizibwa abenga atwala omulambo ku kijja naye byakusomesa amazzi. Eno olabika muzeeyi eno si bwe wali ekijja ky'obujjajjaabe. Bagenda kulinnya lyato. Nnyo kitalo ddala. Kitalo nnyo nnyini ddala. Musomesa n'agumya munne nti awa yajjawo. Aye tutoli. Yali okumpi okutwala naawe. Bulumi bulaba. Naaga bulumi bw'olimu byonna era ndaba n'okuziika tosobolera ddala. Mulimu omuntu nga mulwadde n'agezaako okwagala agenda atambule olugendo. Omwana agenda werekebwa. Tetwagalagire naye omwana ye tujja mutwala, tugenda mutwala. Nja kumusabira Katonda ajja musaasira. Webala okwagala. Omusomesa ono alabika engeri era gy'aba musomesa abasomesa n'aba kumpi ne Katonda. Era byonna babiwulira. Mukama akukuume akujjanjabe oba ekituttu omwana gwe anaakuzza engulu. Kiri mu lubuto, kiri mu lubuto maama. Togira nnyo taata, buli wookaaba kinga kyongera ofukula tokaaba. Tokaaba kijja kufukula nnyo. Ekifukula kiri mu lubuto. Angume. Ne omwana wange simuziiseeko. Olumbe luli mu mukwata squeeze. Ne tudda ono baamuli basse. Baamuli basse. Mwekalabirako nkase. Olaba okwagala ebintu eby'obwerere. Okwagala ebintu eby'obwerere abadde ayagala Malida. Ne bamulemesa Malida. Abadde ayagala Malida. Ogwana gwano buli wamu gulina amaanyi. Uyo. Obedda yekwese mu kamya musiiwa. Ate ekyekango kyabaddeko essajja libadde lyagala limuleepinga ate limale limutte. Kyo kiikyo kintuntu kisava era amasavu ge gadde gatooli. Kaakati bakuba essimu. Essimu jjukira musawo akuba. Ono aba akyagaaya chwada olengera emba. Emba zigumyegumye azikola. Waduse. Aha. Nkulina. Kati wagenze nodduka. Kukwate. Wabadde oba obipinga. Olwaliro nkwina ngenda kuvuma. Ali ku kibaba. Mbwagwe lwaki omenyirira omukazi wangi? Mbwagwe kuva ne leero ojja ozungazunga mujja muzunzazunza endwadde oyagala ziyiweene ewange. Bana. Lwaki buli lunaku okubira mukazi wange essimu? Buli wabeera ano omusimanyi agenze mu ddwaliro mujjanjaba ojja mukuba mpiso okiza omukuba ezo ze sirina. Hello? Munyera nzita. Nawe simu. Bwana nyini simu Joan aliwa. Kumbe onayagala Joan. Ogenda olya ddoboozi lya mukazi. Essimu. Soko lindeko. Gwe nawe wa musawo oyo gwe njagala oyo gw'oli naye awo. Kati bwampulidde n'agiwa gwe. Joan. Nedde essimu yange nange njagala Joan. Essimu ya Joan nawe mpe simu. Mpe essimu ya Joan nyala kwogera na Joan ebintu bikaaye. Nedda. Ako magezi ndabye gwe batumye kati. Kensoso okwogera n'agiwa gwe. Simu kale. Naye kale mubuulire waliwo ekiriwo. Kale kankuyonyola ekiriwo. Kati mukazi wattu yasalawo ayogere. Embeera egudde mu ddwaliro. Wandibadde omutwalira. Omugane wandiwadde essimu nembulira Joan yagitegedde mangu. Muto wa Joan nawe teyafudde. Namugamba nti muganda wa Joan teyafudde bamusirisizza omutima. Ono omusiru amasada yampadde mabisi. Eno enjaga yampadde tannakala. Kati yogera ki? Eyafudde bamusirisa batya omutima? Eno ndi mukunywa kitegeeza. Ekitegeeza bino byenywa bikuba gwe. Buli wenywa eno nga gwe okubweyo. Siruwala. Kale kanyongera okunywa n'okugaaya kanyongera okugaaya bikube bulungi. Siza busirisa mutima. Panjogere ne Joan munyonyole kale oba toyagala wuliriza. Bwana eri anugo obuzabuza. Yakanda kweyogerako. Buzabuza gwe. Olaba akayaga. Bane kayina engege katabula. Duka msindo bagambe. Namuka kale gendo bagambe nti omwana abwe si mufu.
era twetaaga eddagala Bambi kwegayirira. oba eddagala lino lirina omukubwazuukuke kangayemu enga ya 3 bwe bigambo bwe bikyuka manya tekubye newe bitakyuka Wakubiddwa. okubiddwa kati ntegedde kankongere yalowooza eyita mu simu kati va ku chwada weetegereze oli gwe yagambye yayiseeko dda olaba abasajja abamu omukazi wabanga akubirwa essimu ng'owooza nti musajja yamukubira kaakati n'omwana omulambo guguno gwatuuse eddeeka kyokka nga bamusirisizza mutima efirimu egenda maaso abeeno bali mukaaba munange taata katugende munange omwana wange omwana wange mutwale musomoke bulungi wowe bamanye yafudde era nga bajja batwala omwana ab'okukijja balindiridde musomesa yakulembedde olugendo luno omwana nga bajja bamutwale kyokka amanye ekituufu nti omwana basirisizza musirise wuuno bagenda ziika mulamu katyona bagenda n'asanga obulimaawa bino tubimale ne naawe lwaki olemerako musawo Musa kati lwaki tetukuwayo kyetukuwa ekyojja mu miro Yasase nyote. nedda ekintu ky'okwojja mu miro nga omwana w'omwandi yafudde bigwere eno nedda naawe tubimalire eno nedda Bigwere. eyo biggwere eriwo ku poliisi njagala bakuba ekibooko sira nk'omusawo agalamidde naawe tonkubya naawe gwebale dokita musawo kanyweze mukawe kanyweze kabadde kanzise kagera kumesa tayogera kyabadde akola naye ng'omutwe bagwasizza kwata oluyi tetujja kuddaawo kasi leeta omuguwa leeta kyoleese yanguwa leeta emiguwa tukasibe tukatte gwona tomala musiba ono yaleeta ebibawabowo ebito yaleeta ebibawabowo ebito siba emikono egyo nalabye gikwata tayogera kye yabadde akola kaleero bakirina bannange kinyweze ekintu kinyweze yakanda kaaba n'amanya leero awe ono nasiba amagulu gano gasambagala baasi bane muveeko bannange mundugaho batwala omulambo omulamu bagutwala munange woowe maama teekawo tomugunda omufaawe bw'ekitiibwa ono ali eno akaabira muganda we kyategekeddwa ddala kati ogenda okwetegereza kati manaja Ben adaino maneja Ben yabadde alina otuwa yingini kati eryato tekuliiko yingini tugenda kukuba nkasi ingini yonna gyo oba gwogenda okuvuuma litambule genda oleete yingini maneja Ben gwe bakwasizza emaali okulinnya basooke baleeta yingini n'ettanka tusibeeko oluvannyuma tugolomole eryato lidde ku mazzi tulyoke tulinnye naye nga maama guma kyoliko nkimanyi umira ddala ate teri kintu kibi omwana wo obulenzi eka gwobadde oyina musomesa agenda maaso asaasira maama bamugaa tokaaba tugenda kugolomola tokaaba mukama yatuwa omupetero munnange yatutte muganda wo yenkola ze awa n'atwala mukumire ddala tewali kyakukola mukama bwatwageze musomesa nga abagumya mukama bw'ayagadde gy'oli yabaddeyo ng'ayagala otumusa kati tumukwata tukole ki muzigo lwaki tetukatuze bano bali mu kuteesa abatemu abayiga obuzibu obuliwo kati waliwo ekiriwo twagala kumanya kabadde kwogera naye ono abadde alina gwayogera naye kabadde kwogera nani alina gwabadde ayogera naye naye obuzibu obusangiddwawo wulira simu yako eri mu password kati kalina okumala okutugira mu password tulabe kabadde kwogera naye baagala kumanya ani gwabadde akubira era amugambye eki wali tuwadde password lwaki totuwa password ebintu netubireka kumbe wabawera password mufu ono yagigaanidde kati musawo yayogeza nga alina ekisa kumbe feesi eraga kalitima omanyi dokita laba omanyi wulira ya password biveeko sooka odduke ku ddwaliro wulira bayinza okuba nga babanoonya naye omuyaayo ono abalaki
Ulabe mbu agende ku ddwaliro aba tewaliwo anoonya bano ne password bindekere. gwe bya password ngenda bikolako gwe genda osooka odduka ogende ku ddwaliro olaba bateri anoonya muwala ono okomewo tumutuge bulungi yangwa kuba yeetaaga kutuga lumu nga weetuli kati sooka ogende omusajja omukulu omufuula fala kale ogambye genda ogireze password bindekere kangende ndabe naye nga kye bamutumyeko kirimu amakulu genda ndabe password omutwe mugumu bamusabuddemu teyawewedde siyinza tuga muntu musava bw'ati nga siina kye neekoleddewo njagala musindika emagombe n'ekyo kyalijjuukirirako nti ekisajja kyantuga nekyasooka ku kiri kikiyita kati wankubye luli tafuddeyo benkono emubalagala olaba kyewasosokola nojonkupa omutwe nze nampulira guuma buumi naye okuuma kw'omutwe tekimugjaako kubanga omusajja ayingidde amagye bano balinda yingini bali wano bakongobadde ne mayiti balinda yingini agenza oginona tannalabika mwana aluddeyo oba lwaki omufu afa balina omuyisa mu bwangu kati bana bwe bayingini aluddeyo nnyo omwana yakobo yata ono naye bannanga atadda obudde bweweddwe bugenda gwe gulinga omusana guka akatambaala kajja tusanga ku nnyanja okwo twagala ebyo lwaki neemenya nga faza nsereko yanjigirira kakati kambye eno ndi nayitawo emisinde giringa egirimu olinga agenda kunona gundi yingini bali wano ebyokaba byaweddewo laba firimu Enkambi yonna bakyala bankambi. laba firimu kakati gwe sooka ombulire ojja otya okubanga wano ogenda maaso n'okuba ondwisadwisa era nga toyagala nkukwateko nga emisonzi yonna abakyala nze gwe bakaaba bamukaaba buli ku mutala owulira kati sookozeyo akatambi kye twabaddeko kuba twabadde ku password ey'essimu ne password eya password kati ojjukira ekintu ekyo bamwagala mutala ku mutala okumanya buli wamu wonna bamwagala misonzi kiggwa kati asala n'omutala kikaaya n'asala mpaka kacyanga asala nga bagenze kulaba bakazi kati ayagala kusuna nnanga atandise okukwata ku mapeesa tokaaba oli muntu mukulu kale nno sooka olindeko sijja kale kwogera byama byammwe sijja kwogera byama byonna ngenda bizi onoobiziika oyagala kubala ki sijja byogera mundeke kale oyagala kusala magezi nakulaba oli w'amagezi bulijjo owedda wano twogera emisinde gy'otwala nga tolinga anaasonyiwa ku kiyinja kye wankubye gwe onookyusa gwe lindako nno omusajja ateesa n'omukazi kale nedda ndabi bannange nabo okugulu nawe sooka onsumulule tuteese bulungi amagulu gano go nenga sumulula kubanga era wenina okubanga we wabaawo engeri gyasi teeka eno ayina jeeke gyakuba abakwasi b'abakazi bakuba jeeke nagyakwata mu toolbox ate bano deka sipanda bagikubye egomye bamukubye sipanda egomye wewe mama musawo kye bakoze kye bankoze mama kati luli gwabadde mugoggo ne baleeta enduli musajja gwe asiya ate takuba walala akuba ku mutwe simu agenze nayo bane musale ku maddu galeesa obuzibu amaddu galeesa obuzibu nagambye ovudde mu bannaffe abamisons film stars eyagenze mu ddwaliro alabe oba sooka olindeko naye sooka olindeko obwedde akola byakola nga tayambadde gloves ate ng'omusawo kibandooza tekikola
muntu ayinza okugamba bamukutteko ng'engalo kweziri ddala bamukutteko. Basi kamalo zambala naye olaba feesi netatuga muntu oyo. Omusanga ku kyalo nga bamukazaako erinnya Kyatugire nga tomanyi gye lyava. Baasi sooka olinde ng'ajja babadde bamuwadde sente ze. Bano bali eno amaziga bakaabye ne gaggwayo mu nkompe, bakaabye ne gaggwayo, bakaabye ne gaggwayo. Kakati tuba tuli awo genda okweregereza. Niko kiki oyagala? Kiki oyagala gusajja gwe? Genda onywe wanagiwa n'enjagayo. Kiki ononye? Twafiiriddwa ojjo nzunga. Dindako. Totandika kumpunyiriza awunya alufu. N'omusada omulala guugo guli awo gwe gubadde guddako kolera. Awo waaguteeka akabonero akalagaani musada nnyo. Temunasimbula. Banange Katonda yambe nga temunnagenda. Ono mundu mukota nafa. Ono mukota nnaba kufa. Oyo mugana. Naye mugana wange yafudde gwe tutwala okuziika. Tanafa mulamu. Twategedde musajja gwe nagamba ove ku njaga. Ekibi oliirako Chwada. Owulidde? Ojjukira Baby Musawo. Kati Baby Musawo gwe wateekako Baby Musawo. Oli Baby Musawo. N'omugaa Baby Musawo. Baby Musawo mulasa mbya muganda wange. Awuliriza. Kati Musawo ze bambi nali manyi. N'omugaa Baby Musawo nali manyi musajja. Munnange ne yukira. Mukota nafa. Wankubidde nanga mukaa kyali mulamu. Kingiringiri kyekyo nta. Guno ogusajja gwe walonda wano enjaga guginyweramu excess. Ogulengera kati egukubye omutima gwe mulamu. Omukaa kyali mulamu. Omutima gwe basirisiza musawa ngambye tumuze mu ddwaliro mukoba mutereeze. Banange mbadde mugenda muzika. Mubadde muziise mulamu. Eko. Gwe. Tesimu ya sita mwema. Soko dize muganda wange essimu. Nabye kwato ogimu. Muwe essimu ye. Yalina zingirayo ku simu. Kaakati ono. Yana sindikirako to mu Facebook nga tewanziramu. Tanda kuddamu ki? Olunaku lwe yasenga bayo okwogera ne muganda we. Ng'amugamba naye nga mbadde nkusindika message nga tonziramu kiki. Kumbe essimu Niko yali yagimuggyako. Noono n'akola kimu kyakunoba. Bwe yatuukira ewaabwe nga muganda we mulwadde. Era ye babadde bamujjanjaba n'olwalira takyawuliziganya ne Niko. Ng'asazeewo yeesonyiwa omusada ono. Ku kyalo kino kyonna waliwo muvubuka yekka. N'amugamba naye sooka ombulire. Mu basajja bonna abaali emisonzi walaba mwoyo. Lwaki wagenda maaso oswa? Kale nze nkimanyi abeera n'obusada bwanywa obuyaga. Era abeera kale agayirako obukoola naye nze mba manyi munda mu ye ategeera. Omusajja nze nkubuulira enjaga emwonoonye omutwe. Omutwe tegukyasobola na kumuyamba kutegeera biddako. Omulengera omuntu bakuzaala nga omutwe gwa handisaamu n'okula n'ovubuka ne gufuuka gwa handifuulu. Huyo ntinzije nziruke eri mukota. Bannange va mu bintu by'omunnange oba enjaga tennakuggwako se n'ayiwayo. Kati njaga Walagi Chwada sasira omutwe gwe yeetisse bokisi njereere omutwe bokisi Gamba bya kisi. bano batudde n'okutula Tukola kumwana. okola ki gwe okikyoliko atunula batunula bagamba oli mulamu muli wano ate abanywi b'enjaga baba n'amaanyi teyeetaaga muyambako situla omulambo kati yagwa ebigika balaba banange kukunywa enjaga kunjaga agaseeko obusazi nagamba olina omusajja musezi maama talina kyakkola bano bedda batunula ade omusajja abamaasa ono agenda oleeta amafuta ne yingini Kiki? omusajja atutte eddambo omuka atutte eddambo mayiti bagitutte lwaki atutte mayiti ne bateeka wali yingini bagoba eddambo laba abagoba eddambo ono adduka nga atalina maanyi eddambo balitutte ate omuyaga abadduka omulengera abanga yingini mpya eddambo liiryo lwakuba limpunyirira naye era enjaga ekikavalingawo enjaga egattawo
ekivundu n'okiwulira ng'akawoowo. Tugenda maaso. Tugenda maaso n'okwebaza mwena bannamisonzi abasobodde okulabika ndi mubeerawo kulwa talenti zino ate ze tugezaho okuleka tukulaakulanya. Mugende maaso n'okuwagira ebina Uganda kikulu nnyo okwagala ensi yo. Laba abagoba emira, laba maama. Bambi yakaabye endira ne zimuluma. Kati bakyalina gagoba. Maama jatugende akabengo kansimbi. Mugende mugobe muganda wammwe. Mugende mugobe muganda wammwe. Tugende. Banange bane omulambo tunaguziika ddi nga gugo gubbibwa buli gwagalirwa. Ne kakati tugenda kola bwe kati kookooye ate nga n'emyaka gigenderedde. Tukole bwe tuti. Kankusindike wa chairman. Maama. No, Rita. Maama ng'ono amugandi kati gwe gende wa chairman. Muloope ensonga eno. Nti tugudde ku kizibu. Tetwamanya nti misonzi kuliko omusezi ate ng'atwala misana. Kyabulabe nnyo nti abadde bba mu famire yammwe. Maama wuuli. Baasi. Gwe omulabyeko wadde okumulabwa. Tekabudde mu nkaaga. Wadde waakutte. Kati kituttewo omulambo. Mumuvudde. Gwe Joan. Omulambo si ebbaawo. Olabye oyo babbi omulambo si ebalo yeye yennyini. Omulambo agutu. Kakati omulambo agutu buli gyalya. Natugamba mbuno musawo amukubidde ati yalina essimu. Aŋŋambye nti nno musawo amukubidde essimu. N'amugamba nti nno muganda wange tannafa mulamu. Ffe nga tulabanga ebyokusaaga. N'agamba mutuze omwana mu ddwaliro mbuno bamukube eddagala ajja kutereera. Ni kati omulambo agututtewa. Kati omulambo agututtewa. Waliwo gusanga ng'omulambo tegukyawera kiro zaagwo. Batumye wachia. Awo nno we banaamanyira nti ddala omuko yali muli. Ambeko okunoonya kati chairman genda mugambe maama ogwe soso sindikayo. Poliisi. Era ne poliisi tugende tugitegeeze. Kuba kati bino tuba twetaaga omusezi ono munoonya nga tebunnaziba. Tumunoonyawe nga buzibe naffe atugattako. Kati weebuuza wajja agututte. Beebuuza awali omulambo. Naye kati omulambo guli oguwunyaawunya. Guwunya kweri. Jjukira oli mulamu. Ayinza okuba nga tawunya bandiwulidde ekivundu ky'omulambo. Kwata lino. Gwe nkuwadde lino. Naawe ddamu eryo. Nange nkwate lyenkwata. Mukusaagirira ate nga mwannyoko yafudde. Muntu taagala musabira. Omufuta asabirwe. Kati omusawo wuuno amanyi buli kigenda mu maaso. Nagambye olengera misonzi bw'olina talenti. Tugenda maaso ne firimu. Tugenda maaso ne firimu. Engatto yazirese. Ali mu kudduka kibambulira. Ngaddamu akuba essimu. Uliriza. Ogeze gye nakutumye. Owaye. Ogeze gye nakutumye obalabye. Bajja kuziika omuntu. nange ate ogugyeyo. Omulambo agugyeyo. Aye nze nguyina wano omulambo nkyagulabako guli wanti nkyagulabako. Guli ludda wanina wengutadde. Ngenda kusindikira ebifaananyi by'akadagala. Kati ng'amugamba kankusindikira ebifaananyi by'akadagala. Akadagala ke nabadde nino mukuba ne bakankola ki bakansuuzizza. Naye njagala ogende ku ddwaliro. Oddemu obe ng'ofuna eddagala eryo limukupe ng'obudde bukyali. Waasulawo leero enkya abamayiti bya ddala. Baasi. Ono yono sooka olindeku. Ajja asooba. Kati kumbe mayiti agenda okuyitamu emmanju. Mayiti bagisudde wano. Ate gwe tolaba nti omulambo abamugandawo. Naye gwe bakulubbeesezza ne batwala osooka gutya. Kati kumbe yayita musomesa ne bajja. Gwe guno omulambo. Enjaga banenge etononedde abaana. Kakati bwe batagenda ku bukya asazeewo kutwala bana. Ono nayagala kuzirika. Kati nno eddembe ly'omufu oba oliyingiriridde.
okukuba omufu ku bbega oba oyingiriridde eddembe ly'omufu. Wali omwagaza mu basajja bonna. Naye mu basajja n'otwala ono omuddusi n'ow'emirambo adduka najyo. Ddala. Ngenda muwaabira naye kati tugenda kuwawaabira omusajja ono. tukola Ekisooka sooka twala omufu era nga ye bamwetisse wabe wamusobola tugende. kumendegera Ye musomesa kundaba n'abasomesa batya okufa era nabo abafu babatya. ddala engera Omufu amazeeko eddembe lye ly'obufu. gwe mukombooza buli kimu buli kasasiro kati Omanyi abakazi tebatya buli ekijja nga kisembera bo bajja buzzi. Kati yasemberera omuddusi w'emirambo adduka najjo. Situla ono pulesi eyagala mukuba wadde oli muganda ye naye amutya. baba Olengera ono nga wewuka n'okusinga naye omufu ng'awewuka. Ogenda okwetegereza bannange yabateze ekirago yabateze ekirago mubbi waajyo mu kituufu mubbi alabika akiruddemu badde tomanyi nti yabbadde emirambo yabba mingi tukitegedde kati alina n'obukodyo obubuzaabuza. Kati obudde bwe tumaze nga tuli wano ku kirago oli ateeka okuba nga ali wala ajjeeko amatu bw'aba ali obwo ng'awuuta kati katugenda ogira naye naawe ebintu bino saagala ate odde mu bintu bulijjo nimba oŋŋamba simanyi kasoda nkakuwadde naye gwebeerawo toyagala kunzija muwa baaki nze nene siwali yena kubuzaabuza kati oze ng'oli redde nze ndi redde ndi taratibu naye kati naye kyewakoze kati waki waleese mu kiyumba anti twagala genda mu byalo gye kisooka basasula ate basasuza ate batutunulira nnyo kati genda nsonga eno obe ng'ogikomya mu kkubo okitegedde tunolera yangwa naye omulundi guno okundeeta mu kiyumba gwe gusembyeyo sidda mu kiyumba oluddako tugenda mu kabira. Omukazi wakuyisa muka musajja ono genda okwetegereza abaasumulula oluwombo kumbe mayiti entufu. Awantu awo waagalwa naye aleseewo ono yeebuza ki ekimugobye. Ogenda okwetegereza empale ate tyagiri etega tyagiri giraba edduka nagambye eno y'emisonzi big up on baby chu firimu egenda maaso. Bano bakyanoonya muntu omulambo bagwambudde engoye erize gwabaddemu ne bazambaza ekirago era kye bakoze omulambo guli ne bagusimba mu kiyumba ekikadde ekitannagwa kali guli wali gulinga kamoga gumoga. Kati ono bamuweereza ekifaananyi ky'eddagala ng'agenda ku drug shop ali awo yeryo yewe zo sente ezigula bamubuuza sente lino ndabanga lya mpeke yaye talitabule mu kataasa. Weebale baasi simanyi oba waba tannanywa ku njaga aba ategeera naye kyaliko akiriko ono gwe oyagala kukola ki? weesumuludde otya musawo? Kikyonjagaza gwe negendereza musawo kikyokoze manager Ben gwe lindako ekyatuuse ku manager Ben kijjeewuwo okikyomukoze nabagambye mwana temumutta ne mugaana mujja kukitegeera nga namwe muwedde ne musawo saagala nakwewozako bw'obanga oyoola firimu yino abaami n'abakyala ŋŋambamu abasajja abayoolayoola bw'obanga oyoola weegendereza eggwanga kiyooyoola
kati lino eggwanga tebaliyoola era ne bw'oliyoola ofundikira oyooleddwa kati laba kayaga yagambye Panadol Malaria Queen akyabijjukira kumbe ono yuuno mujje tukayoole naye oyoola bigwo oba tuyoole mutwe kuba njaga kwetuula gwe gulowooza eby'obutemu tuyina yoola mutwe baasi nga bakagoberera balabe gye kalaga oba kagenda kulya mulambo kaakano iwe wesajja gwe ono yatunga mutunge leka eyo olaba omululu gw'essente kyeguleeta tulaba mugo gwa ntaana mululu gw'essente olaba kyeguleeta ono ng'ayitawo ali mu bigere ya awulira embuzi ezikaaba abenjaga okulira embuzi ekaaba si kipya ya leero olina okutereera leero leero ojja kudda mu layini omanyi mwefiisafiisa nnyo nze bangambye nkukuba empisa eddagala lyomaze olitabula ndaba lwakuba sijjukira doozi yabadde etya sijjukira doozi naye kyemmanyi ojja kutereera njagala nzukusa omutima n'ebiwoowolo byamu kana kadagala weekali ko nkaleese ate njagala omale nkakukube ojja tukombe ekisada awulidde baasi ayina cupa ya walagi kulwisa kyagalangire oba eddagala lino njagala nkwongeremuko emmandule kuba engeri gy'oluddewo lifuna badde njagala nkwongereko empiso nyongereko sindaano eno nkuwe sisi nkutekereko ne sisi 2 ez'emmandule ayagala mutabikiramu walagi omanyi walagi alinga petroli walagi abeeranga vipawa okyamukirawo kumbe yama ettaka kyamusa mayiti mulamu omulengera awulira embuzi ezikaaba ebyo yabimanyiira baasi oba yagambye sisinnya simanyi naye kankwe mukaaga lumu tebagamba nina okunywamu nfunaama okitegeera kati owedde kankujjanjabe bagambye ku mutima si kabina seguli wano eyo soverdose baasi owedde kumbe bano bazze basooba kayingidde wano kiki nti kayingidde wano baasi oteekateeka kulya eno gy'oliira oba otya mayiti n'akanyuga eri empiso oli kuki laba bwatunula mutwe ka bokisi jaji naawe ki bwe nawe etimbye enjaga buli wamu mujje wanzijjako essimu wayiga n'okulya ogwo gwali muze mulala nali sikumanyiiko kumbe bulijjo olya baakakuba empi totuga tumwagala mulamu kuba tulinawo mulambo olwedde totwongera gwakubiri n'agamba gwe weetika omulambo nze kaneetikono tugende wa ceya ono naagutya wadde muganda we mulambo gutiika omulambo gwa basi gwasimula yasuula eri kinene kyawanga agwasimudde omulambo nga mmanyi mutwala mulambo nabagambe ate yamuteereddemu emmandule noza kwe kwasimula okwo yamuteereddemu emmandule kwe kwasimula ya ogenda okwetegereza omufadde engulu kyova olaba n'omulalu bamuwuliriza
Omulalu bw'aba ayogera todduka nti oyo mulalu nedda. Olumu mu bigambo abiri byayogera mubamu ekituufu kimu. Abadde awedde. Anita, musomesa mukikoze mutya? Maama ogenda okujja ng'omwana mulamu. N'anywamu ku lwekyo. Yanywamu ku lwekyo. Toyina wakuluma nedda. Mpulira njagala kunywa kati baamukubya walajja okuddako engulu. Yali musaayi kati awulira amuyoyanga amazzi. Weebale Mukama, weebale Yesu, weebale Mukama Katonda. Omwana waffe bannange obedda mulalu kati gwe babadde bakuba empi simanyi oba azibaddiza atya. Omukyala nsanga ewaka musasule. Omwana mulamu, omwana mulamu. Kale nno akoze kaweefeeyo n'okulekani ayamba. Ye mukyala ono omusawo. Naye nga tutudde wano tugenda maaso ne firimu ezo neraga buli woolaba babawo ekyokuyiga kyokola ki kyotwala. Gwe wenna ali eyo oyinza kulwana kyenkana ki okutaasa obulamu bw'omuntu wadde toosasulwe. Abantu bangi babeera mu mbeera nga beetaaga buyambi. N'olinaga ate binkwatako. Ebirikwatako we birijja gwe oliyambibwa otya. Yamba ensi. Katonda yalisasula. Mukazi wattu alwanye ennyo. Baagadde okumuleepinga. Baagadde okumutuga. Kubadde kusaasira kwa Katonda. Okulayikanya obulamu akyabulina. Abaabadde baagala omutuusaako ekizibu. N'omusawo yasasudde ogw'okubba omuntu ne yamusasudde. Teebereza maneja Ben yamusasudde omusajja gwe yali yalaamira. Abe ng'agenda maaso n'okkuuma ebibye. Kale neno yo bweto begenze. Mwebale mwena atubeddera akawungezi k'olwaleero. Puroguramu ekyali nnene nnyo akawungezi k'olwaleero. Eno efirimu yaffe bweto beerabise abadde Sseggujja Richard nga musomesa. Maneja Ben nga Sennabulya Ben. Dennis lyerinnya lino erya Dennis Yengwe. Oba lyeryo tujja kudda erudda tulitereeze. Akuume.